Oluvannyuma lw'Obubenje okweyongera mu bitundu eby'e abakulira disitulikiti y'e Lwengo bakwataganye n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmotoka ezitambuza abalwadde kiyite Ambulance ki Association of Ambulance Professionals ne bannamikago abalala okutendeka abasawo ab'oku byalo okusobola okutaasa abalwadde ababeera bagudde ku bubenje. Bino bijjidde mu kiseera nga disitulikiti y'e Lwengo gye buvuddeko yaggwamu akabenje akaatirimbula abantu abawerera ddala 9 mu biseera eby'ennaku enkulu. Kalina ng'aweereza naye n'avayo n'agwa Bw'agudde ne batukubira essimu ne tujja tusanze nga omulwadde ono alina ekiwundu ku mutwe nga kijja omusaayi mungi nnyo. Ebimu ku bitundu ebisinga okubeeramu obubenje mulimu ekkoona ebbi mu ggombolola ya Kisekka ssaako n'amakoona agali mu bitundu by'e Malongo mu tawuni kansu y'e Katovu. Wano Bannakyewa beegattira mu kibiina ki Health for Uganda wamu n'abakulira ekibiina ekitaba abavuzi b'emmotoka ezitambuza abalwadde ez'ambulensi we baviiriddeyo n'enteekateeka y'okusomesa abasawo ab'oku byalo okusobola okwongera okutaasa abantu naddala abagudde ku bubenje. Nguudo zaffe zino ofeeyo nnyo okusoma obupande nti waliwo akapande akategeeza nti ekkoona liri mu maaso nsobole okukendeeza sipiidi oba weewaawo nemena kuyisa mmotoka endi mu maaso. So ffenna tulina okukolera wamu nga bwe tukolera gavumenti omulanga okulaba nti wabeerawo ekyenjawulo ku makoona gano kubanga gafuuse akattiro. Akulira ekitongole ky'abavuzi b'ambulensi mu ggwanga ategeezezza nti ekimu ku bisoomooza disitulikiti y'e Lwengo be bantu abeegumbulidde omuze ogw'okubba obupande ku makubo ate nga bwe bulambika abavuzi ku nguudo. Ababeera mu bitundu ebyo ate obupande tubuggyeko ate ne tukolamu amasigiri oba ne tukolamu amaseppiki. Ekyo kiba kiteeka obulabe bw'abantu abatambulira ku luguudo mu katyabaga. Akuliddemu okusomesa abasawo n'abamu ku basawo b'oku byalo abasomeseddwa batubuulidde nti enteekateeka eno yakubayamba nnyo mu kutaasa obulamu bw'abantu. Omulimu gwe tusomye obukugu bwe tufunye bwa Bwannakyewa bambi temutwala bintu by'abantu bagudde mu bubenje. Abantu baagala nnyo amasimu gaabwe, baagala nnyo ssente zaabwe, laputopu zaabwe, so bwe tuba nga tugenze kuyamba tuyambe buyambi n'ebintu by'abantu abo tubikuume. Mu ngeri y'emu kampuni ez'enjawulo e Luweero zitandise kaweefube ow'okulwanyisa obubenje bw'oku luguudo ku luguudo lwa Kampala-Guluwe olufuuse akattiro. Ebitundu ebisinze okukosebwa obubenje mulimu Matugga, Wobulenzi ne Luweero era abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amasannyalaze mu ggwanga Kiwumeme ettabi ly'e Luweero batongozza okusiiga ebiba kiyite zebra crossing mu bifo eby'enjawulo kiyambeko abantu abasala ekkubo butafuna buzibu. Bano batandikidde Kasana nga wano wabaawo nnyo abantu abasala ekkubo omuli n'abaana b'amasomero era bangi emirundi egisinga obungi bazze batomerwa emmotoka. Ojjukira wano waliwo essomero mu maaso tubadde tuyambako nnyo ogezaako okugaidinga abaana abo nga basala ekkubo. Oluusi asikali amanyi okubasaza ekkubo abalala ne basigala emabega kati ababeera basigadde emabega oluusi bayinza okudduka ku asikali nga tabalabye. Nalwekyo tulaba nti Bumeme weeviiriddeyo okubeera nga tukolera zebra crossing eno ngaffe abatuuze n'abakulembeze kyamaanyi nnyo. Aneti Kukunda Bengana ku lwa Bumeme ettabi ly'e Luweero ategeezezza nti kino kyakuyambako okuziyiza obubenje obubadde bufuuse baana baliwo mu kitundu kino. Okuddiza abatuuze babeere nga bali safe okusala ekkubo lino ne tusalawo okuteekawo enkuubo omuyitwa abantu ebidduka nga biyimiridde. Wano wasabidde abagoba b'ebidduka okugoberera amateeka ag'oku nguudo okwewala obubenje. So tubadde tusaba nti bw'oba olabye abantu nga bali ku zebra crossing nga bagenda kusala tukusaba yimirira sayidi ne sayidi yimirira abantu basale naddala kati abaana bano ab'essomero basale babeere balamu. Bwe tweyongerayo ate baba tuuze ku kyalo kya Sanku